Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Abasajja ensonga emu sigama nti am defending them bana abakyala munasonyiwa abasajja abamu abatuuka leeti ewaka. One of the issues gye nawulirako mukwano we gye yaŋŋamba is naddala mu evening hours bw'otanga abasajja abanywa mu evening hours baba beewala jaamu. I don't know how weird that is. Naye mu kwewala jaamu oba bagiwanga excuse naye nga abasajja ekibanywesa ekimu ku ebyo abamu si bonna balindiriramu jaamu kaziwerenga ssaawa 3 nyaawo jaamu aba akoze eki innocent sirimba guys ojalaba bajja commenting ojalaba you may not be lying. Me I'm telling you what people balimba by the way kyotomanyi nti waliwo amabaala ng'omuntu ayingirayo weekend ayingira lwakutaano n'aparking emmotoka ye mu parking naye ng'eri self contained mulimu engoye zagenda okwambala ku lw'omukaaga ku makya ku Sunday ku makya ne ku Monday ng'agenda ba mu office oba wa abasajja bakaaba abasajja baleeyo depression gye nkugambako just see someone avuga emmotoka y'ebbeeyi tatuuka waka taliyo mubala lw'abakazi taliyo lw'abakazi taliyo lwa mikwano ye obudde buyite waka tasangayo kizibu. So amaya neddoboozi nabulime Esther wano Talk with AC Media Uganda nkuza gana wasiza obanga otola thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu nga guno. Njagala okwebaza abantu bonna abatulabira mu nsi ez'enjawulo okusookera ddala wano mu Uganda, Bahrain, Turkey, Qatar, Dubai, Oman, Saudi Arabia mukola kyamaanyi. Wali abatulabira e Norway, Italy, German, right? USA, UK, guys, mukola kyamaanyi. Tusiimira ddala mwebale tulaba, mwebale twagala, mwebale kuwanika comments zammwe, tuziraba. Leero mbadde awo nenkubira ku Innocent. Nemugamba Innocent, wali abakunoonya. Innocent ng'abuze ne nga Innocent mulwadde. Innocent ali mu kisiibo. Nekwasiza ebintu bingi naye nga leero waali. Mukulu Innocent, how are you? I'm good, Essie, how are you? Oli otya mukwano? Ndi bulungi. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Bweyagala. Mpala si nnyo. Watereddemuuko naye genda tudde engulu mpola. Oli otya? Otya, ojja kuba bulungi. Inshallah. Inshallah. Ojja kuba bulungi. Omuntu gwe nsinga okumanya asinga okutabula ebyokunywa. Ebyokunywa biri. Yenze. Kabaka wabyo. Otabula n'obifula red, n'obifula pink, buli kala. N'otekako omukka. Ntekako omukka, obubala. So nga bulijjo amanya n'eddoboozi nze agaba Innocent nga nsanyusa okukomawo nate omulundi omulala ku AC Media UG. Ndi musanyufu nnyo kubanga nzeemu okusanga ebbanga libadde liise okuvayo nasembayo okubeera naawe but I'm glad we are back. Tuli balamu nga kyatuwadde obulamu. Tuzze naye tubanyumize bye basinga okwagala nga bwe nabagamba temwerabira gallons mixes nga services zaffe ezimu ku ezo tukola cocktails and mocktails ku mikolo gyonna. Tukola training, in-house trainings mu abalina hotels, mulina restaurants, mulina bars. Tukola service trainings. Tukola tuyigiriza babaristas, juices biki. Tukola consultancies eza amafumbiro. Olina efumbiro lyo olinayo kateekawo something kogezako oteekawo. Tulina professional chefs betusobola okuwa ne bakuadvising ne kivaayo bulungi. Ow'emikolo ow'embaga atwagadde tutuukirire ku 07 06 08 09 63 oba 0772 88 177. Awo oba ofuna Innocent butereevu. Ng'ekyokunywa kitambula. Nguli ng'egira aguseka. Innocent, how are you? Bibadde bitambudde bitya? Abantu bali mu bisiibo. Nga bizinesi zaffe zino. Biseera nga bino zikwatamuuko. Abantu bali mu bisiibo.
juka ebisibo byegoberera ekiri kino ne kiyingira naye nga twebaza Mukama olw'okuba nti tulinayo customers abasobola otubeezaawo ate besides that n'abantu mikwano gyaffe tubeera nabo mu kaseera ko kazigizigi olinakwatako n'emirimu emirala gye tuba tukola nga gikeepinga busy otafiiringa nnyo nti oli lonely bwe bityo ebitambula tutambuza bulami era solonga zokyassa kyekikulu olina soyi gye waŋŋambyeko awo nga bannaye depression is real ebyaddala leero basinga batubanja emboozi ku bbaala nabagamba emboozi y'ebbaala tesobola kuggwayo ebbaala is like the whole economy kubanga nyina mukwano gwe bamuyita Timba is a fellow mixologist naye tulina engeri gye describingamu ebbaala nti ffe abakola ekiro we run the night economy ate nga tugala night economy econtributinga bitundu bingi ku economy y'eggwanga bwe bityo so ebbaala tusobola ginyumyako in one day or 2 parts or 3 parts no kujjako ogenda ohitingako kimu tujja kujjanga in series naye leero tujja kukwata ku bbaala kituufu naye waliwo tugenda oyita one wenjagala otandikira mu biseera nga bino naddala nga tutandika omwaka the first quarter of the year eba nzibu nnyo abantu baba basaasaanya nnyo mu Christmas festive season abaana baba baddayo ku ssomero mu Feb so omwezi ogusinga okubeera omuzibu si yali ffenna naye abantu abasinga omwezi gwa Covid abaana nga baddayo ku ssomero twakava mu festive season abamu mwali mu liivu ng'oddayo ku mulimu mu gwokubiri bwe bityo so mu biseera bino nga economy kennyini yakazigizigi then abantu abalina businesses ezimu nga tezitambula nga babadde basuubira nga ziganye kale eyinza okugamba nti abaana babaddeyo ku masomero abantu abaddiringa mu bitabo biki nebigenderako babafuna naye ate waliwo abalina businesses nga zo engoye ebiceebyo abantu baba basaasaanya nnyo kati ng'ezo engoye zibotiiki biki studios n'ebifaananyi ab'embaga usually embaga teziba nnyingi mu January February ffe kennyini kati nga nze emirimu gyange Feb tufunamu obuzibu ne mpaka March paka nga April nange personally tebitambula bulungi emyezi egyo egisookera ddala so mu kaseera nga kano wentwalira omukisa ogugamba nti oba ng'olinayo mukwano gwo and besides that neggwanga lyetulimu sigamba nti fe abali obulungi yes abantu balina ebizibu osanga oli bwagatta renti n'agatta bino bizinesi ezitambula bulungi akomekeza ali mu kye bayita depression you get so njagala kwogeraku katono ku depression ku Monday one of my friends yankubirako nange amaani ebintu tebitambula bulungi biki nemugamba ffenna bwe tutyo mu ngeri y'okumugumya ffenna bwe tutyo nangamba wali one of the neighbors heartbroken abali mu love deep love eyo of which Sunday advises omuntu ennaku n'ensi gye tulimu ne mu mbeera y'ebyenfuna gye tutambuliramu omukwano guli gwe twabeeranga nagwo ogwedda abantu abamu bwe busobodde gwesonyiwa lwakati abantu tuli mu nsi nga ensi yava ku gundi ku traka gye yaliko ekkubo lye twali tutambulirako nga bakimanyi nti enkyabokeano oyagala esi muba mweyagadde muba mukwano kiddako kweyanjula kugenda woono nemweyagala nemuzaala abaana nemukola family nofuuka maama oli nafuuka taata yakyukira ddala katuli mu zi hit and run waliwo olimba lwe bakubye olwa hit and run olwa lutambula lunyuma omanyi lwaki balunyumirwa gwogera ku byagala okukola byennyini so really bw'obanga oli nnyo deep into love osoka nobivaako nobyesonyiwa sikama nti tulina okwagala naye ate oba oyagala werekeremu kale in case akanakuzza emabega kuba kati osanga omuwala nga ayingira mu myaka 3 kati ng'agamba oba obudde bumpiseeko so mu kwagala aba yeewaddeyo n'agamba gwe nnaasanga yenna if any chance comes by my door and it knocks I'm going to open for it oba kiki kati nso doing akomekereza nga muntu osanze nga muyayi yazze ku hit and run oba either mubazeeko kati olaba ennaku zino abalamu beekoleramu bala alina kamotoka ke kavuga ali ku apartment yeesasulira
kati omuyenga yekyabala naga just ne banamukozesaako nayo nabeerako naye just ennaku bwe ziti. So at the end of the day ono omuwala because aba awaddeyo kingi omutima we gwonna bitundu by'omutima gwe byonna aba abiwaddeyo akomekereza oli gayi bwakeera enkya namusanga maybe n'akawala akalala oba awulidde nti alina gwe yakwanya oba kiki ng'alekaawo basi ate kati ekizibu nti we bitama bubi. So mu budde bwe tulimu bw'obanga olina mukwano gwo omanyi n'emikwano ennaku zino gyabula tubeera n'abantu abatwagalako ebyaffe akuwana lwakwagalako ebintu byo maybe ng'olina kasente ayagala kufuna kasente olwatandika okukubira oli otya biki mbadde nsaba nyamisa emitwalo 2 agenda okukomekereza ng'azeemuko. So mukadde ke tulimu bw'obanga olinayo mukwano gwo I think it's the right time okuba checkingangako because depression is real. Depression etta abantu, people are committing suicide at a very terrific rate. Get eyo campaign tujiriko omusawo mukwano we amuyita musawo Julie twakizudde nti depression is real, mental health byonna, mental illness bingi, anxiety, sadness. So campaign yegera gitandika ebyaddala kituufu era omulala gitandise naye njawaayo omukono gwange twagala tutandikire ddala people are killing themselves. They are era omuntu nga takimanyi lwakuba maybe abantu abamu bambi aliyo nga talina wakwogerera naye senandyagadde obbasaba obanga oli eyo ng'olina kyoyitamu ng'embeera tetambula bulungi togisirikira nti kumalemu wekka tokikkiriza. If you have a friend like Innocent, if you can get time n'okubirako esi oba ine namba ye mukubireko omugambe naye omanyi afunisiza omuwala w'abendi olubuto. What should I do? You get? If you get bangobye ku mulimu nkole ki? Buno obudde bwe nkugamba nti waki nkugamba nti buzibu ebifo kati ngafe abakola mu mabaala hotels biki batuka ekiseera nga business eri wansi ne baleyinga offer abakozi bakugamba nti tukuwadde first leave ate nga tolina savings maybe nga kasente wakakozesa ddi mu biseera bibyo tugamba ebya festive season oba olina akaanako kaze kusomera. So mu kifo ky'okwegalira mu nnyumba yo nga landlord akubanja tolina kyakulya bw'ogattako nti school fees omwana wuyo yakaddayo olina amabanja omulimu gugenze oyinza okukomekereza nga olowoozezza bubi you end up committing suicide. Instead of doing so what I would advise you is talk to a make friend. Sure you involve friends into your life. Wadenge mikwano gyakendeera but whenever you share with someone whatever dekawo mu mbeera esi ng'olowooza ekizibu kyolina kinene wonyumyako nange nosanga ate akako kazibu noba toŋŋambe nogaana noguma kangomere ku kino obadde okaaba gundi amanja emitwalo 2 landlord namuwako kitundu amanja ayo 2 nenkugamba owange amanja emyezi egi ate yampadde ebbanga lya weeks ezi 2 nganze kati kansirike. You get? Naye bw'obanga osirise nga okyekuumidde kubwe kiba kinene. Kikunyiga. So I advise you guys you share with friends. Omuntu ewati si mukwano gwo kati nga esi bw'ogambye doctor ani bamuyita musawo Julie bw'ofunye namba emukubireko nomugana naye musawo Julie nzendikawempe naye kino ne kino kinsuseeko nyina ebizibu nga bina omulundi gumu byetaaga okufuna solution. Nanga nagaba nkubireko aba temulina kutya esi wuuno contacts muziina bw'oba yagadde okuyita n'akukyaza n'oyogera eri abantu n'ofuna obuwerero other than ogamba nti buli kizibu kyonna okimirenga gwe tojja kisobola. Waliwo ebizibu nga binene magintu lyabyo nga nnene nga tolina solution nga kipya. Ate kimanyi Innocent ebizibu bino webitutuukako si ffe biba bisookeddeko waliyo n'abalala teri kizibu kipya bizibu bibadde ku bantu naye lwako abamu basirika abamu tebalina platform yakwogererako kwegamba abeera eyo nekimuzingiriza eyo mu kyalo n'afiira eyo naye nga bw'onoonyereza obulungi waliwo be kiba kituuseeko ate nga bafunye solution yakyo. Boba if you can bw'osanga ekizibu nga toli musiraamu nga mukwano gyaffe abasiraamu bw'ofunanga stress ng'olaba kikunyiizize bw'oba olinayo ekyebiri kyogendako mu bbaala gendako mu bifo ebisanyukirwamu genda ku kyo kye bawugiramu just go olabe ekintu naye kyesaagala omuntu okubeera mu nnyumba because ennyumba eyo bw'ogibeeramu obanga yesibidde mu kifo nga sitaani yagenda okwogera naawe
Nature obeera lonely. Anti loneliness. Ate era mu mbeera nga olowooza kino n'olowooza kiri n'olowooza kiri n'ebyotalirowoozezzaako. You think about the things. That's how people end up committing suicide. Bw'oba osobodde nga walirabeko abantu ng'atambula ku street ate oba olina ebizibu saaga otambule ku street eri busy. Emmotoka eyinza okukoona because ogenda sawa oluguudo mentally toli awo okukoona. No, oyinza okufunayo nga obuguudo nga tebuli busy. Is just get out of your house. Teekamu oba ngatto yo canvas yo banga jogging. You never know, alongside okujogging okwo oyinza osangayo omuntu n'abako kyakunyumiza oba n'abako kyolaba nekikuwa akamwenyumwenyu kutama. So don't always kutobeera nnyo indoors naddala ng'olina ebizibu. Beera nnyo mu public places, beera nnyo n'emikwano gyo paka ebizibu ebiggwawo. Waliwo ekizibu nga genda ng'okyasama buli wamu ng'okigamba buli omu. Ekyo osobola okubeera nakyo naye tokkiriza nti kikuumire mu nnyumba kikulowoozesa obubi. You get? Always be positive ne mu mbeera nga ya negativity. Nga biganye. Keep positive. So guys, depression nga bwenkyogeddeko is real. Temulekerera mikwano gyammwe, temubafuula mikwano lwakuba nti mubaagala ku kasente ako babawole. No, bafuuke mikwano gyammwe babeere family zammwe. Because some of us kati nze nga personally nze nga muntu ekimu ku bimpushinga gye mikwano. Families ezimu twazireka wala, famu tuva wala. You get? Wesanga nga ni mu Kampala the relatives you have bakolamu yes naye nga si ba mugaso gyoli. Mwebali bevuga obamanyi omanyi n'egyabeera naye okutuukayo otuukangayo ng'agenda osaba omulimu naye gyewandibadde ogenda nga wa anti wo n'omukubira akasimu gamba nzija olwokakubye tagenda kakwata. Get? So wesanga nga the few people we have yegwe esi gwe ngenda okukubira enkya ne ngamba esi omanyi kino kigaanye. So always engage your friends bulamu bwo. You get? So ekyo kyembasaba part ya depression because me personally nali kiyiseemu okonobeera n'ekizibu naye nga tolina gwakwogera naye tobeerawo naye bw'oba kiyiseemu and always share the experience kiyambeko omuntu okusobola okiyitamu naye. Tukyagendera ddala mu maaso wano ku media tukyagenda mu maaso ne innocent ada kuba ababulira depression kyeki. Depression yesa abantu bafudde, people have died, ebintu bingi bitambula. Innocent emagako n'ekintu kyesaategeera actually ne bafaani baffe boyawo ebintu tebabitegeera nga babuuza lwaki naye yakiyinza kigenda nnyo. Wali abantu abanywa ennyo omwenge ne bagusussa abamu bagunywa ne bava nako oba okitegeera abamu bakozesa ne drugs. Drug ene esinza okujja kati abantu ice ebintu ebyo njagala tugendera awe tutyo ice biki ebyo ebitamiiza. Nasooka nteekawo ka disclaimer. One is nze naawe tetumanyi gye batunda ice. Ne tumuwulyako buwulizi. Tumulabye nze naye gwe nalabako nanga yanywa ice. Nange mbirabyeko ng'omuntu naye sifunye chance emulabako ye nga ice. But nosanga omuntu yagamba yanywedde ki? Ice. Abadde anywa ice. Ffe nga ababeera mu night economy nga tuzunga amabaala either ng'oli free oba ng'okoze. Konje bagamba mbu yanywedde ice nolaba ice engeri gyamukolamu. I wouldn't say drugs nti drugs mbi. Drugs si mbi. To an extent nti tulina zivumirizi no. Ezimu drugs lwakuba abantu tebazikozesa bulungi. You get? However, I wouldn't advise you to bw'oba tozikozesa otandika ozikozesa. Waliwo abantu abazikozeseza for solo nga tubamanyi. Abamu nga ze video, abamu nga ba actresses bani. Abamanyi ozimanaging. Kati waliwo omuyimbi mu America bamwita Wiz Khalifa. Oba Snoop Dogg. Nze okuva ena bamanya badde bakozesa enjaga. Ni government ekimbuli omakimanyi ne bantu tabani bakimanyi nejjajja omukazi bakola ki? Babimanyi. But basobodde okikozesa in a positive way, tebagikozesa kusussa. Bwe bakayaga anywako n'afunamu ka hype. Bafunamu ka hype oba agenda ku performance n'agenda performinga n'afunayo sente ze n'akomayo waka. Temukoze si ye mukozesa wabula yagikozesa. Kati abantu bwe bafunira obuzibu nti bo batuuka nga ate
drugs ezibakozesa tugenga ice nga yamukozesa nti bwotuuka ku addiction ekintu kyonna kyoba addicted to ekiba kikozesa kati kiringa okubeera addicted ku mwenge otuuka ekiseera ng'omwenge gufuga we gwagalidde gukuwa appetite n'ogenda n'okola ki n'ogunoonya so that's the difference between gwe okwesoma kati omuntu waliwo abantu nga okunywa is not a priority naye avaako mu ofiisi ye wali naga kampiteko ewa ese oba olinanga akabaala ako kampitewoko mbadde kyemwagaza naye olutuuka naga mpayo obubiya bwange obwo bubiri ne esi muweeyo obwo bubiri naberezamu nagenda ewaka nadduka emisinde so that's the difference naye bw'osanga ng'oli mu mbeera nti for example bw'obanga tofunye ice owulira nga something is missing owulira nga obulamu nga tebutambula oba otutuuse ku stage ng'oli addictive stage era oba osobola noonya abasawo genda mu rehab bakujjanjabe owone otherwise bwekisukkaawo cause nga stories zempulira ezimu ez'enjaga enjaga gyosobola okunywa oba oginywedde engeri beyond n'olinnya ku esatan ng'olinga ku flows nga abiri nga gwolaba nga ali okumpi we have seen those clips nga butambula ku social medias ng'omuntu n'asikamu enjaga bwati omuntu gwabadde alaba embuzi n'alabawo omukazi otera okulaba ku social media and those things are real sigamba nti fiction those things are real ekyo the effects zaayo kale za drugs ezo saagala nkeera enkya ngambe drugs are good naye ate sigamba nti buli agikozesa mubi no abantu abamu nga bwenkuwadde examples bamanyi engeri gyogikozesa nywako kuzikalifaya tugamba yasinga Snoop Dogg nagaago tonsinga naye nga those guys are rich filthy rich balina family balina abaana bategeera basoma towulirangako nti yali abaddeko omusango bwe guti yali asinka omuntu yalalwanyeeko so muyige ekyo then kweyo ensonga ekyatuleetedde okunywa abantu banywa actually tunywa bwenejjamu abamu abamanyi bajja kunkomerera tunywa nange kaneegatemu tunywa lwaki munywa nnyo we mutyo si ffenna okunywa kuno kulina categories mulimu abantu abanywa nga kati nga bwenkugambe waliwo stage otuuka nga oli ku addiction addictive nga otuuse ku stage nti you're so addicted to alcohol then waliwo stage ya in between nga gwosobola okwecontrollinga naye ate oli okaagala then waliwo bano abanywa is because maybe mukolo bakiki kanywemu once in a while kanywemu naye abo saagala wentunuulira sides ezo endala nga bwe twasomanga abasoma zi CRE ki mubimanyi there are several reasons why people drink to socialize to waste time you get to spend money yes olinga ina sente zenga to celebrate ebyo kati wegubanga mukolo okunywa ne bonywa bwegubanga kwanjula bwe bityo you have a right to naye ate waliwo abantu abanywa ebyaddala nga kunywa paka kuwulira bubi ngaye tebalina timetable mbu tunywa this and this and by the way oba tokimanyi mu Uganda yensi where every day can be a public holiday to some people era abantu abamu balina Sunday nga 3 mu week yes kati wiiki zaayo zo zakyuka tebakyali ku mulamwa twabivaako naawe balina weekends nga 4 kati ekitegeeza from Monday to Sunday eba weekend abantu abamu because they are blessed abamu bakeeranga ewaabwe bazadde bateekawo abamu ne beetobera mu kutoba kwabwe ne bafuna oba abamu nga balina sources nga tegenda keera nkya nteweddewo ebawa akasente kitambula uli nga investinga sente ze ngaafuna millions of money ate abamu abamando oba kiki simanyi kuba waliwo omuntu ayanywa nga sigamba nti ali bulungi kati tasobola kwegulira mwenge abeera mu bbaala azunga asabiriza mwenge the whole night naye nga everyday alina okubeera mu bbaala ate nga alina okunywa ate nga afuna ekyokunywa aba afa kino edduniya so ekimu kyenjaga otandika nakyo is one abasajja
ensonga emu sigamba nti am defending them banaye abakyala munasonyiwa abasajja abamu abatuuka leeta ewaka. One of the issues gye nawulirako mukwano we gye yaŋŋamba is naddala mu evening hours bw'otanga abasajja abanywa mu evening hours baba beewala jjaamu. I don't know how weird that is. Naye mu kwewala jjaamu oba bagiwanga excuse naye ng'ekimu tuta okunywa kwewala jjaamu ate jjaamu. Kati tugambe ngenda ku luguudo kyenguudo eziriko mu ninye ezirina jjaamu Jinja Road. Jinja Road n'Entebbe Road. Kale bw'oba ovudde ku ezo main waliwo zino kati ababeera e Najeera babeera ekira bo bakimanyi jjaamu akwata n'obeera mu motoka kati osumagiremuuko. So kati omuntu abalamu naga obudde bwe ngenda okwonoona n'amafuta ge ngenda okwonoona avuzeeko ne ngenda wano entinda ku gundi nentuulawo okwo esi nansanga ne tubeerawo okwo tekiikole esinga ali kigwe. You get? No, esinga ali kigwe gw'oyisaawo okusanga awo kyonna kyekiri. Ayinza okuba nga saidi, ayinza okuba nga mukwano, ayinza okuba nga business partner, ayinza kuba kyonna kyali naye nga so abasajja ekibanywesa ekimu ku ebyo abamu si bonna balindiriramu jjaamu kaziwerenga ssaawa 3 nyaawo jjaamu aba akoze eki sirimba guys ojalaba you may not be lying. These people balimba naye wamu somehow nze waliwo nange we nali awo ne ŋŋamba nalina mukwano gwange namukwano we bamuyita Martin try to veyo side zeyo ewa Bukoto mulwegulogulo nga luno niya tugendeyo kira naye twagenda tutuuka oyinza okumala essaawa ezo kati ekyabagira muboko okusobola kubaako mutulamu nyo essaawa zonna ne mugana naye anko essaawa zino zonna luyale tunazime twabalabalamu nga emmotoka tetambula bwe tuli tumazeyo dakika nga 2 ne tubalamu kati wonaatuukira entinda okkirire ogende ekiwatu oyambuke enajeera ogende ekira kasukenywemu amafuta gagenda obudde bugenda soke tukyameko wali it feels so easy naye kubamu abamu bambi tekibakwatako oli abeera mu jjaamu eraga nzi mpaka we natuukire waka naye bw'okibala wano ku saidi y'omutamiivu nga ffe tekiba kikukolera wano oba ofunye excuse ewaka omukyala tajja kubuuza binja mugamu naye jjaamu yabaddemu naye nga gwe tewabadde mu jjaamu wamulinze jjaamu naako n'ogikwana n'ogenda. Then ensonga endala ng'ovudde ku eyo ensonga endala ng'ovudde ku eyo nga bwe nkugambye abantu bali depressed ate depression onali real nga bwe nkugambye tuna depression is real abasajja balina amaka abantu mujja kumpeera obujulizi people have home nze waliwo omusajja is my friend yabeeranga nyo mu bbaala ng'anywa paaka ku makya kati neŋŋamba naye omusajja alabika bulungi abeera ne ringi tabeera mu bakazi tosobola mulanga ali n'abakazi atuula wagulira buli gwasanze n'agula ye n'akoowa neyetuuka n'ekiseera nga ayagala kwebaka nga yeebasaawo kati nze nali simumanyi gali bwati yebaka omulapa nomugamba nti mukulu tell me why kati nze bwe nabagambako emabega sometimes oba simanyi ki ekimbeeramu naye mbeerawo neŋŋamba naye kati esi nkutunda neŋŋamba naye bambi osanga omusajja ono alina ki alina ekizibu kati nemutuukako omukwano we gwavaawo bwe mutuukako nemubuuza anko kizibu ki teyasooka kuŋŋaana nga young man no give me alcohol maye omuntu bw'osanga ng'omutamiivu nakkiriza mbu atamidde ose mutamiivu era tagezanga naye yita omutamiivu owannamaddala owaddala ddala ne bw'aba nga ali mu kugwa n'omubuuza otamidde agamba zigondabyeko ntamidde gwatamidde ye aba ategeera osinga ggwe mu ndowooza ye kati bwe namuzuukusaako naŋŋamba banyongera omwenge kati netufuuka bamukwana awo yayagala sasula ku simu nemuga twafunye obuzibu neki ne network naga don't worry do you have a number yanyonyodde kipeemu yo kati muga kale nga yagala sasula nga sente ziweddeko visa card erina limits yatuse ku maximum kati muga omanyi bana mulabanga nnyo mu ekyo kifo mwe ebbaala ngamba it's okay
I'll pay for that one beer. But what could be the problem? Don't worry. Kati ng'omuntu atagalamu ko nangamba, come and escort me to my car. So ndowooza maybe naye ali musajja wa bukitiibwa akulidde mu myaka tugere tuuka ku mmotoka nga mmotoka kijja avuga V8 kati ne mubuuza onootuuka ewaka nga don't worry I will get there naye ngenda sooka mpumulemu wano mu mmotoka dakiika ngaago nga asatu then bwe nadda engulu I will drive home kati kono ene kinnumayo ne ngamba naye nze bwe natuukamu egyo era mikono gyange abasinga nti bagamba nze bwe ntuukamu egyo emyaka bino bye tunywa n'osula mu bbaala maybe nga nange nsanze ebizibu bye basanga osanga nabo baalinga nze naye ate omusajja oyo bwe yagenda namala n'akomawo kati bwe yakomawo ndowooza yagenda ajjukira nabaddeko n'omuvuka olujjani bwe yatuuka n'angamba man I study thanks you man wanyambye nnyo panadde nkyagala okubeerawo biki naye I reached home safely nenkomawo kati tufuuka ab'omukwano akakage nali mugenda I'll give you some tip yampa amezi sukamu kakage of course ne tufuuka ab'omukwano kati nga buli wajja ng'anywa kati nga buli wajja everyday nga yali anywa kati nga buli wajja atuukira wange aba ayambadde masuuti aba ayambadde jento nakugambako by the way kyotomanyi nti waliwo amabaala ng'omuntu ayingirayo weekend ayingira lwakutaano n'aparking emmotoka ye mu parking naye ng'eri self contained mulimu engoye zagenda okwambala ku lw'omukaaga ku makya ku sande ku makya ne ku mande ng'agenda ba mu office oba wa so bwe nagezaako mubuuza kati lumu ng'atamiira ng'atandika okunyomeza yaŋŋamba ye mu kifo ky'okudda ewaka attingane n'omukazi because omukazi bano banyambala buspekits abo balina emirimu mu companies ennene nga basoma so balowooza woman emancipation biki ebyo nange ndina okufugamuuko ate ye atuuka eseera naŋŋamba ebintu byenkoze nyina abaana basomye bakuze nandibadde andeka nange nenyumira ku bulamu bwange bam aging naye buli wandabako kiba ekikonde kigenda nnyoka wadde waka lutalo weekend omukyala tabeerawo no weekdays omukyala tabeerawo naye weekend Friday in the evening adda ewaka nadda ku mulimu ku Monday kati ono omusajja kyakola naye weekend tabeera waka abeera mu bbaala kale wala yandibaddewo weekly days yo nabeera waka bakola vice versa oli watali wembeera tebagala kwesanga kani imagine omuntu yakeera enkya n'akuwasa n'atwala ebyobugagga ewammwe nga watuuse akwekweka akulaba nga lumba olujja buli lwakulaba nzise there could be a big problem. You get? So kati omusajja ngoyo wamusanga mbala because of the depression ebizibu domestic obuzibu bwayine waka and you ladies think abakyala abasinga balowooza domestic violence basajja bebagireeta bintu byakyuka bakazi abasinga they are contributing to domestic violence ewaka bakubira ddala bakazi bayiga okuba akusenga oli mu luyongoyongo takukuba amanyire ku police omanyi okuwangula omukazi ku police nga misango gya domestic violence you can't win actually togenda muddiza yes akuba muri nokola oti abasajja bakaaba abasajja baleeyo depression gye nkugambako just see someone avuga emmotoka y'ebbeeyi tatuuka waka abeera mu bbala nga bwavudde ku office nettaayi ekyalimu sawa 9 awuza kimu bring another round naye nga yeewala kimu ate singa bukyo omukazi n'avaayo ye ne bwayingirayo ku makya so those are abantu bangi bali eyo bangi nnyo naye nga bwetugambe waliwo ebintu kati jjukira oli mukulu tojja kukeera enkya ojje ku esimedi okaabe bannayo omukazi anzita naye abantu gye bali bw'aba afunye gwagambako amugambako omukazi andi bubi abakazi okuva mwafuna simanyi woman emancipation oba nkinyonyola nta mu Luganda okutuuka nga naddala kati bano abakazi balina positions ez'amaanyi kale okubamu akafaananyi nga mukazi wo tugamba alinga mu gavumenti ate gwe toli mu gavumenti ate gwe wasigala wansi okola mirimu gyo gya bulijjo what happens abakusinga ssente akusinga fame akusinga connectivity akusinga amanyikiddwa alaba abantu bangi gwe ng'oli waka olina omulimu kale olina business zo oyinza okuba olwaninga real estate zo naye nga toli so famous toli ki what happens ate jjukira abakazi nga bwenkugambe bajja bakyuka naye abamu baagala kufuuka omwana waba agenda musomero yagera osalawo
owanga agende nabbinga agendewa get because eri gyabeera abaana baabwe gye basomera kati ogenda kira owuwe muteeke mukana akasomero kaffe zino simanya wansi eno ewaffe no empaana bingo yayagala osalawo kati mukwagala osalawo olutandisa nti bw'osalawo ngaani mweno family anti gweoyogera ngaani nze muleke nja mwesasulira fees get at the end of the day abantu balooza mu domestic violence basajja no n'abakazi baatabukamu ennaku zino bakubira ddala bwakusala nga oli yongoyongo nga tewesobola ate kati abakazi bayiga ogenda mu jimu bakolamu bagendayo ne abakazi bagenda mu jimu ojja kwekanga nga engumi enyoose ewaka what happens gwe omusajja oba okubira ku mukazi bwoti ogwo omusawo tosobola gusinga kaba kaweddemu at the end of the day agenda muleka akube naye nga tomuddiza so besides that nti abantu actually abantu bosanga mu bbaala there are certain tables osangako nga abantu bakulu tebagala genda waka so nze nga bali mu bbaala yaŋŋamba I would rather do taliyo mu bbaala lw'abakazi taliyo lw'abakazi taliyo lwa mikwano just ye obudde buyite ewaka tasangayo kizibu omuntu gwe yawasanga amuyita mukyala dear sweetheart amanya gonna ge beeyita kati kyekizibu kyekisinga ku nsi one yali agoba sente n'azifuna two okunyumirwa kuganye kubanga oli tamukkiriza bw'ojja eti ovaawo wakukkiriza emmere bwakukkiriza togenda kufuna mmere bw'ofunye neyo ku sowaani eri togenda kufuna naye tewali so at the end of the day onagamba manyi kanneesigalye mu bbaala kanneenywere kuze na saving so abasajja bangi babeera mu bbaala ne banywa omwenge because bo balina ssente abamu n'abatalina ssente mwe bali naye ng'ati omukazi omusanga ewaka nagaba hanzise so omusajja kasita yaŋŋamba omukyala yankuba nenzikiriza nenga oba sikuwasa nja bireka naye omukazi okunkuba mu maka gange nga ntobye ngaeteereddewo abamu ku maanyi okubika kujjako nga naye omuntu abakyala bayiga okuloga ayinza okukulogera eyo naye otherwise if it's not that naye abantu bakyalala kuwasa kati byebyo kati oli bwakunyumizaako ng'oli muto ekyofuna mu muto ga kanjira ndekamu so ensonga endala nga tuvudde ku eyo nga tuvudde ku baami abati okudda ewaka basaba banywa omwenge ensonga endala ku mwenge nali nabagambako wano our policies are favorable our policies are favorable mwalabyeko ono by the way ono simanya Mpya abadde ayita ekiteeso ku mwenge bw'aba asobola ki withdrawing kubanga agenda kwesuula this lady from Eastern Uganda musimanya bateekeko limit kunywa mwenge waliwo kakiripa akansanyusizza waliwo omukyalo oyo MP samutegedde waliwo komiti gye babaddemu just yalese buleesi boto z'omwenge nga kuliko eya beero neki n'aziwumuza ku meeza abasajja bonna ne basanyuka abantu bonna ne bafuna essanyu oba it's an advert ojja kukalaba babadde balinanga komiti gye balimu nga boogera ku biiru yaki ey'omwenge eyo gye bagenda bwe baleese omwenge ne baguteeka ku meeza abantu babadde basirise ne batandika okusanyuka yabagaye bugambi they are very cold however they are not open I would want them to go back the way they essanyu ne libuyana abantu bala ne baseka you get that's the excitement alcohol gyewa abantu nga bebugambe some people because of the different reasons why we drink togenda keera enkyanga gwe gavumenti ogambe nti omwenge tukubaninge tolina kyobyootugamba tugufunamu me personally bwenkolamu kati awo kitegeeza nze oba onziza mu kyalo what will happen ngenda tandika nanga obubbi ngenda tandika obufere bw'okeera enkya n'ogamba ngenda kuwa example ya lockdown mu lockdown let me tell you something abantu balowooza ebbaala is just a small business bwe nkunyonyola ebbaala like one but just one oyinza osanga erina ba DJs be-employinga 20 abiri si bali permanent naye tuli ku bbaala abantu bbaala employinga ba DJ abiri erina ba DJs 20 abiri erina waitresses and waiters 50 atano just one bar just one ate no siri kuzino zimega tosanga abantu atuli kuzine ziri awo ku bbaala nga yogimanya eri awo nosanga ba stockists ba managers because flow ino kubeerako ba supervisors ino kubeerako ba managers ino kubeerako ba barmen
osanga tiimu y'abebbaala balinga mu 10-12 busanga ina counters ngezo nga 2 ate bwalo ebbaala gyosanga ina counters nga 4 nga buli county erimu abantu 4 stewards abaana ba cleaninga nga balinga mu 10 ago 2 because waliwo aba washrooms osanga omuntu alina washrooms nga 4 buli emu ina waliyo gents and ladies